Okusaba okwa Ssekukkulu ku Lutikko Namirembe kutandise ku ssaawa 4:45 nga kulemeddwamu omulabizi w'e Namirembe Wilberforce Kyolwalira kuti mu kukolera kw'ennyimba ez'amazaalibwa aga Mukama waffe Yesu Kristo. Okusaba kuno kwetabyeko abakristaayo bangi ddala n'ab'ebitiibwa abakulembeddwa Mama Nabagereka akulanga Ssaabalamuzi wa Uganda Stephen Kavuma, Katikkiro wa Uganda yawumula Profesa Apollo Nsibambi, ababaka ba Paalamenti n'abakulembeze abalala bangi mu kuyigiriza okw'amazaalibwa omulabirizi Lwalira abadde mu kyalo Faith Lwalira essira litadde okwagalana okweyisa obulungi n'okusaserigana eri abantu. Ate obunyango n'obubbi n'obukumpanya nabyo obutujju obutradesi yonna obunkenye obujjamu embuto obubbi mu ngeri zonna. Wakati nga abakristaayo bamwegesa amaaso, omulabirizi Lwalira agambye nti munsi temukyali essuubi nga by'owulira byonna bitiisa, ng'anokoddeyo agatali ku Bukedde TV1 omuli abakubi b'obutayimbwa abasaliddwako emitwe ebakubya amasasi n'okutulugunyizibwa mu maka. Bagabanye eby'amaka ku poliisi, bamukubye amasasi, bamusanze ne malaaya mu mmotoka, bamwokedde mu mmotoka, bamwambudde ngagga, bamwokeza, bakutte bamanga bakukuse ente mu mmotoka ey'obuyonjo. Asibye abantu okusabira ennyo amawanga amalala olw'endwadde ezaabalukawo omwaka guno okuli Ebola ne Marburg, ng'agamba nti abantu bangi balufiiriddemu. Wano asimidde Bukedde TV1 olw'amaanyi geetaddemu mu pulogulaamu zaayo ezizzaamu abantu essuubi. Anokodde emisimu gya yiya ssente, toli mwavu goba obwavu, ensigo n'endala abantu mu bayita okufuna ssente, n'asaba emikutu emirala gigire ku ffe. Mulabye Bukedde, waliwo emisomo gye bategeka era nabyo birungi abagigenze ndowooza muganyuddwa, era n'omusajja oyo ebbanga lyonna agamba nti toli mwavu, omutweko egulina obuzibu. Asabidde abakulembeze okuli Pulezidenti Yoweri Museveni, famire ne gavumenti okusaako Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, Maama Nabagereka n'Obuganda Katonda bwangaaze n'abagaliza Ssekukkulu ennungi okusaba olw'eddiini bafuluma Lutikko ne beekubya ekifaananyi kyawamu. Yo kanisa abatuukirivu bonna Nakasero, Ssaabalamuzi w'ekkanisa ya Uganda Stanley Ntagali yakulembedde n'okusaba okw'amazaalibwa n'asaba gavumenti ya Uganda okuteeka amateeka amakakali ku bagwira abatwala abaana abato Bannayuganda ebunaayira ne batuuka okubakozesa ebintu ebitategeereka. There are people who come from the West with a lot of money, they want to adopt children in the name of helping them, and I tell you, Ugandans are funny. Because of poverty, even living parents give their children over, they do not know where they are taking them. I'm only appealing to the government of Uganda to tighten the laws that our children should not be adopted carelessly. Ono agamba nti abazadde basinga okuwaya abaana baabwe eri abagabirizibwa obuyambi n'ekigendo eky'okufuna ssente nga beetaaga okulwako n'omukono gw'ekyuma. Mutebi Sulaiman ne Julius Kafulu be bakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV1.